ate omuntu asobola kwevaamu n'atulogera gavumenti eno tugikwasiza Katonda tugikwasiza endagu tusikwasiza buli wamu gavumenti eno nze ngenze kati muga kutwala kimafiya ale nanuma government balwana nayo tebalwana gana government. By the way, ebintu bya alien temubimanyi. Alien ayina pain, ayina kyayita mu kimutamanyi. Nze nkimanyi. Ate bala mu kyo kimanyi. Bwe twali mu office ne palaso nayogera naawe. Ne nkugamba ekitufu ekirina okubeera. Ne agipi mumanye ekitufu ekirina okuba. Tekisobola kuba anyway sagala gendayo palaso. Agendayo kimugambe. No. Damu kiri kyoka wa kiri kyoyogedde. Tebalwanyisa government. Tebalwana ganayo. Omufanguni okiwulidde. Government is a government. Yes, olumwa oyina pain, but pain eyo osobola kati nze fe okusomozwa ko tuyitamu n'obulumi bwe tuyina. Olunaku lw'olikira n'ogamba nkulage ku mabwa g'ennina oba pain. You can't believe. But I'm still stand strong. Sisobola kwemana mu maanyi, sisobola kwevaamu. Nabagamba nti mu bulamu oyina okubanga ensi yonna nayo beekuvuddemu gwe kennyini teweevangamu. Waliwo ebintu bye batalwana nabyo. Si buli lutalo lw'ogendamu nti ogenda dduwangula, ate si buli lutalo nti olina odduwininga. Alien Skin yagobye NRM. Kyemmanyi agamba temuyambye mu nsonga ezaamutuukako. Naye nga tujjukire NRM emubeereddewo mu bintu ebimu. Okitegeera ne mu nsonga zino ezibaddewo emabega ez'ensambya abantu ba NRM be babeereddewo nnyo Alien Skin. Naye olowooza mwene ensonga lwaki bamulekeredde. Nakola wano video nengamba Alien Skin bino ebintu byemukola bigenda ku affecting eyo mu maaso. Bana abaana tebasobola bigamba ebyaddala abaana bankyawa wano abasinga ne follow ne bagitwala ate ngamba manyi okitegeera nenze nasirika okitegeera omanyi lwaki ffe tubadde mweno industry ebyaddala byonna tubirabye okitegeera. So essaawa eno ekisinze okulemesa okuyambya Alien Skin okubanga ebintu bye babikola bino ebintu byonna byazzaako emabega okitegeera kuba n'abantu bonna bali ku side ya Palaso sinti Palaso bamwagala no Palaso abantu abo babakoowa Mayanja family bagikoowa naye olw'okuba nti Alien Skin ayina ekifaananyi kyabadde azimbye mu bantu ekibi ekyokukuba abantu. So kino ekyamutuukako baasanyuka ne bagamba naye kabamukole ki naye kakimutuukeko okitegeera. Kati bantu bangi nnyo abalwanisa okubanga Alien Skin yayambibwa ate nga ayinza obutayambibwa. Saawa eno yeekwasa NRM naye nga ne NRM yali badde egezaako naye yegezezzaako kyesobola. Kati saawa eno nakyo ekintu kizizimbiridde kuba ne Palaso musajja wa NRM ate Palaso background ye simbi nnyo ng'eyo ono. So kati baba ino mu protectinga okusinga ate ono ate Palaso abaddewo yasanga Alien Skin yasanga Palaso ng'olwedda alimu NRM. Abantu abo bakuyamba mu bulungi naye bw'okola ekintu ekibi ennyo ze nabagamba wano bantu bangi abagenda ne bakulira NRM naye nti olw'okuba bafuna ku buyinza obutonotono ne babukozesa bubi ne batandika okukuba abantu ne batandika okukola kinga si papa bye yakolanga. Kati ne mutandika okuvumaganya gavumenti mbunno yebawabya okitegeera naye nga ate gavumenti batebimanyi si ebyo basingise mukole ebyo byonna. Kati saawa eno naye kijikaluubiriza okuba nga ekuyamba okitegeera. Kati Alien Skin yafuna losi y'amaanyi. Alien Skin bwagobya NRM ne booking n'ozisazaamu nze ndowooza ozuukusebukedde. Olunaku lwe walina okugoba ebyobufuzi mu bizinensi yo lwe lunaku lwe mwagenda ku State House Museveni n'abasiibula nga tabawadde wadde transport yabaleese. Ekyo kyali kikumala okutegeera nti ssente zoonoonya bannayuganda bazirina beetaaga music wo na concentration na kubayimbira bye baagala. Alien Skin teweetaaga munnabyabufuzi kukyusa bulamu bwo. Katonda yakublessinga omukisa ogulina.
ebyobufuzi simanyi kiki kyobinoonyaamu nga toli monna byabufuzi olaba kyebikukoze kubanze nkimanyi ekikutta depression na disappointment wali olowooza ogenda kugwa mu bisawo bannabyabufuzi bonna bayuuza better concentrate on your music entale ez'ebyobufuzi zirekere bannabyabufuzi Alien Skin oli ghetto youth waliwo munnabyabufuzi yakuwa maiki waliwo munnabyabufuzi yakujja mu ghetto lwaki olwana entalo zaabwe ebizibu ebirimu NRM tosobola kubimalawo my brother naye nze ndabanga gwazukusenga bukedde weebakadda Alien Skin weebakadda olunaku lwe wali ogobe NRM lwe lunaku lwe mwagenda mu State House n'ovaayo engalo ensa nze mmanyi Bebekulu ne Chameleone n'abayimbi bonna abajoyininga NRM kye bayitamu buuza Ronald Mayinja tebaagala kukugamba tebaagala kukutiisa naye nze nkimanyi nti ekikono ekiri awo mu ofiisi ya muzeeyi abantu bali awo balinga abaakoowadda muzeeyi naye ng'ate b'olina okuyitamu tebaagala mukoledde kalungi abantu b'NRM bawalana nnyo omuntu alina kyakoledde muzeeyi gw'omalewo obucupa Alien Skin omalewo obucupa omanyi ababufunamu kati disappointment ne depression gy'olimu Alien Skin njiraba naye nze njagala kukugamba nti wazuukuka leeti ogenza okuzuukuka nga bukedde kiriza weebakire ddala kumaliriza nga nkututte ku kye Alien Skin ogenda oyoza embalase amabina ate nze kumuli ate mugoberera advice fabali NRM tweyaguza njijo basajja tebatukombya wadde omunwe gw'ennusu tukugamba nti eno jjojja naffe tuli ku bwannakola atya ngojja Alien zomayinja kubuulira amazima abasajja bakodo depression give mugenda okole kati Sami kati okirizigana n'ekyanga okwesimbawo nange ngenda mbasuubiza birungi byerere woba yagadde okwesimbawo nze sigaana ng'oyagala kuko Museveni onompagira asaazi nonna gwempagira tonnamatiza nkumatize ntya oli yamatiza yagamba Museveni waafa ngenda funa comedy store yange bagenda okusabula ono Alien naye wakusuubiza kyakusuubiza ng'odda kusaidiye wandaga nali ekkata omukulembeze n'ampasyo namukolamu emitwalo 8 egy'ekkata lyalo ye miliyoni 8 abali wano bonna bakimanyi nti Sam y'omu ku baleeta omukulembeze ekkata yayimba ekkata n'agenda oyimba e Dubai omukulembeze yampa ekivu era miliyoni ezo 8 sisobola kwetetenkanya ng'omuntu nange ngenda kukuwa ekivulu ate wagwa mwandikibadde wali naawe nange ngenda kukuwa ekivulu ompanga wagwa ngenda kutegekawa wakaawo kasita wona nga sete zivaayo sina katuwekuteeka mpozi omaze okukuba palaso n'obeerako awompeera naye oba ogenze wa mukula kwetonda tolinaawo kabonero alaali tewali naye kabonero naawe omubanda abimala atyo naawe omubanda abimala atya omuye yakuba oluyi ne lukuleeta omuyaya akubye ensuuluulu ekuziise omwana Alien mulaba Alien wasima nnyo Alien neewuunya obudde bwe namala bakusoja ne banvuma kati kolaba oti kati lwaki Uncle Peter mumugata ku struggle n'agenda n'ensuuluulu ku State House abo nabo bakyama amamera be bamanye n'ebyo ebisuuluulu byammwe nali manyi oba nakatemba wamu kuba nkimanyi palaso munafu kyekyamuddusa ne mwamiri naye nga we mwazimba ebintu byammwe mu ntandikwa era we mwadda ne mubikola ne mubituzimbamu ate olw'okuba naffe tubeera awo munnanga abamu tuli ku wifi ne tulowooza bituufu
Sebo ankopi atuuka ne ku ddinisa w'osula naye ebikkula n'omukwata akavidiyo abayaye ali eripo gwe mmanyi ngo basiba mu kuyuza ebipande bya Museveni mu kwekalakasa kwa Besigye ankopi awala mpe uw'omuleke mwana muzenga mutuguza obusiru bantu mmwe yamwe yayitawo lwakuba nti ankopi sente ze yazigabana n'ennyina eyo famire y'amayanja togendayo wamukula ne mutagabana sebo gwe maama wo wamuleka waka akasente n'okwekuzinga bwomu mulimba Moli bamutuma maama we bamutuma maama we ate yagenda ne maama wo kwasa emmotoka Nenga. Kale tumanyira nawe. Mu video walabamu maama we ng'akutte ensuululu. Oba mwabaki. Kali mwamutwala kuyita kapa. Kali bali bamutuma waki nga temukwasa emmotoka. Yali amutuma waki. Yakwata jinja, mayanja wamulako ng'ayasagundi Range Rover. Kati bali bamutuma waki. Ali sikini gwe bali balina otuma maama agambe nabadde ndi waka oyo najja kati maama wa Palaso bayita waki. Aya musebu bannange. Tweyanzege wamma neyanziza n'okumpa akaddaali yeeru. Alali. Weebale nnyo munaye ne tunyumyamu naye nkusuubiza we nkusangire yo basimu. Tugenda kunkubisaki. Mary Bata akoleyo show asolose sente akomyewo mukyala we teri muntu agenda mukomezaayo mukazi. Trust me, oyo mwala anonya clothes. Kakati anonya kambaka. Akwate omuyeye gw'abasajja be kuba ayina akanywa k'abasajja. Nze ayina akanywa k'abasajja. Ayina akasajja ke yayinanga kampi bwe kati kalema kakola mu State House. Akoko kakasobola omuyamba. Akasajja akaberanga mwanjenwa edda we twaberanga mwanjenwa kalema. Keko. Kampi. Yes, keko. Kaino olutwe. Keko. Bakaita Alani. Bannanga akasajja ako nga kesi bakuba wala abanyirira nengo olusajja lulema lubeera ne webale nnyo obeera ozina mukwano keko oyinzaako lwerwo senga naayogeranga naawe mukwano oli veterani munnange keko hey leka nkunnyonnyola olusajja lw'oyogerako olusajja lwajjanga mwanjenwa si yeyina obudaala nga lwambuka ettaka eririmu liri waggulu ng'eddala liri wansi ng'oyinza ogaaluza ekkola exercise lwerwo nga lubeera mukwano ayina omugulu gumu abeera n'emiggo nenga olusajja yoyo diyale n'akolanga naawe mukwano ffe tuli ba veterani nze nkolera abantu oba nfanfe obusiraamu ku kyobuvubuka obuto awo wo Mary Bata bugamba nsobola okukubalira okuzaalibwa naye waliwo kyoko olindeko senga oyogedde waliwo akaana oba ke yatwala ku poliisi nga kamulumiriza nti ke kataata k'omwana yali azizi oyo azizi yali mulala omwana ono sitori yagijeewa mukazi wa Governor S Azizi Walisa gweno Dr. Wasalama Road mukwano naawe njaddu kukolako anti nzo mmanyi olugambo mmere ya mwoyo food for the soul ate ndugabanga kiweebwayo olugambo mmere ya mwoyo for the soul. We have to tell it tulina okugeya abantu tulina Bata gwe Susan nkunyumiza Bata yali azizi naye azizi yamulya batamidde kakati ate okumanya abo abantu abasajja baabwe bwe batambuliramu lindako muuta Mary Bata okulya abavubuka nga bazizi abeera tatamidde abeera akubiddwa abeera hayi
Imukubye ekira ngali hayi. Not Mwenge Blue Lagoon nedda ngamba ekibaba. Abeera high on weed and stuff nebiralalala. Munange nzijukira ebyo ebiseera yali 2018 around there. Awo yali akyali wange nnyo nga ndi dayihadi nga naye omwana mwamusiba ne mumutwala ku poliisi oyo omwana. Mukwano ng'erinnya lijja kwonooneka. Kaakati waliwo akavubuka akalala kakola wano nga ku Climax kawanvu so nako kayimbi ka mu bandi nako tugenda okuwulira mbu kalya. Genda maaso. Kawanvu njaka bakayita ne Haji naye yalya. Temusobola kumanya bakayita Rogers. Haji yalya. Oyo Haji naye. Haji tubuusabuusa okulya kubanga Haji manyi mugenda okuwakana. Maama we Haji maama we yeddira omuziro gwe gumu ne bata balugave. Ebyemiziro soko bireketa. Mukwano muta. Muta. Wanje natebeerako muziro. Omuntu gw'otagenda kuba mbaga. Omuziro gukwatirako wa. Gwe. Brother and sister. Nga batinganako. Ekyo sikiinaako bujulizi naye kyemmanyi Haji tayisa. Haji mukulya naye yafuuka kijiiko ekise n'omuceere kyekisena nakati ebbugga. Annange Galaxy FM ekolera abantu ne Galaxy TV egenda nekuba Lydia Jasmine ekifaananyi nga tekitaddeemu wadde ka edit. Nzikiriza. Emugjeeyo ebituli byonna kyemmanyi nzikiriza nti Galaxy FM omuntu aba inspiringa yesenga acid era bampeeyo omulimu. To make the matters worse, abantu boonoonya obufumbo bw'abantu n'ebintu. Okimanyi ebyo ebifaananyi bya Lydia Jasmine. Ebyo ebifaananyi bya Lydia Jasmine. Ebifaananyi bya Lydia Jasmine bye byamwonoonera ne gundi n'obufumbo bwe n'oli eyagenda ne minisita bye baakubanga ebyo eby'ekiralu. Tebamwononerangako bifaananyi. Lydia Jasmine mukwano gwange ne naye oluusi yeekwata bubi kyokka mukwano gwange tetumwogerako tudde ku balala. Nange mukwano gwange ate mwagala nnyo. Naye kati naye Lydia aba recordinga kano ka recording. Lydia ndi mukwano gwo naye kakati nanti olugambo munnange bwe tubeera mu lugambo ne mikwano gyaffe naye bw'afuna ku budde akugeye. Ate n'ekiralo omuntu kati ali okwogerako kati waneeno si senga asidi wabula onoono Blue Lagoon ali mu neeno. Lydia Jasmine nkwagala naye gwekutte bubi. Lydia Jasmine agenda n'ayambala outfit ng'alinga yeerabidde omubiri gwe. Lydia Jasmine teweesiiga wadde oyiro ne bakukuba ebifaananyi wenna ng'osiiwuuse ebisambi. Why do you do that? Olina okumanya mbu n'oli serebu bw'oba ng'okimanyi mbu no bagenda kugeya nakukuba bifaananyi. Why do you give people a chance to photo you in a compromising way, Lydia? Lydia okimanyi oli serebu lwaki obeera ofuluma ng'oyambadde tights ezirimu akatuli ndi mukwano gwo naye nga akugeyeza waneeno ono Blue Lagoon scenes. Me am your sister and I love you. Senga wulirayo omwana ono wano mu comment section. Lydia Jasmine, you are a beautiful woman. You're Uganda's black baby. But mad, I don't know why sometimes you forget that you are a celebrity. Give me a job to manage your appearances. Okay, I won't manage your music. I will manage your appearance. But you cannot be a whole celebrity, a beautiful girl like you, young beautiful girl, you know, with that talent, with that beauty. Lydia, first of all, njagala kwebaza olw'obuteeyerusa. You know? No yam. Eyo lwaki ogendayo senga? Lydia n'ofuluma wenna oyambadde engoye zikukutta amakudde toddamu bikola ebyo ebintu Lydia. Fe abakukkiririzaamu
tuba tetulina ngeri ya kudifendinga basibe eno mu inbox yange mu senditi sina ngeri ya kudifendinga anange wabula Senga. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abalina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.